Mwense nnyo okubalaba bassebo ne bannyabo. Asaani tumwesiga twe yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda. Koko neyitawo nga tetutegedde fe tujja gibuulira endonde Kyagulanyi. Jemuli mumaliridde mugenda Kawenja mukanoonye tulyoke tukakuume tukagale tukagerekere bwe bakabba. Era ssebo bwe tuvaano Mukono municipality tujja genda era Bakawenja ne bakanoonye bwe banaba bakola omulimu gwabwe baweereddwa obuyinza okugenda okuteekayo ttooki okulaba abasajja abazira n'abakazi abazira bakakuume. Era bano tugenda komawo tubagendemu mu nkola eya sisitimu. Tugenda kuyita mu sisitimu okuregisteringa bakakuume bakaki bano bagenze kusengejja nti tuli kuno Bakawenja ne bakanoonya tuyungudde bakaki bakakuume bakaki bakakuume. Era bakakuume abo bagenda kubeeyo nga beetendeka mu ngeri y'okukola ki. Era tusazeewo nti omwezi ogwa November n'ogwa December ne weeks bbiri esooka ku January tuziwaddeyo ku lw'omukulembeze waffe n'olw'ekibiina kyaffe ku lw'enkyukakyuka. Buli kyalo kigenda kubaako omuzindaalo era enjiri eno ey'amateeka 11 tugenda kugibuulira ng'abalokole bwe babuulira enjiri ku makubo. Ku buli kyalo ku bakanoonye 10 buli omu avunaanyizibwa olunaku okuba nga yakutta omuzindaalo yali mu sitenseni ayogera eri buli ayitawo. Aba entebe ziweddewo kuba ffe twabadde tusuubira abantu 8 naye okusinziira nti bakyajja kirabika baagala kutujeemera kubanga omulimu bagwagala. Bano bw'onoomala obbatongoza olwaleero buli omu agenda kuddayo ku kyalo nga ye Kyagulanyi w'oku. Era tumuwadde obuyinza ate naye buli omu ku bo agenda ateekewo olukiiko lw'Abakawenja 10. Buli kanoonye agenda kuteekawo olukiiko lw'Abakawenja 10. Bwe bw'oteekako 15 ffe tetulina buzibu naye tebakka wansi wa mmeka. Bw'oba ggwe Bakawenja ogenda kufuna 10 ffe tetulina buki naye tebakka wansi wa mmeka wa 10. Kyetugenderera kwe kuteeka wano e Mukono carpet twalewo carpet ya NUP. We are going to paint this town red nga buli muntu walinnya n'akakuba akagenda ku luzzi nga kaliko abakakuuma aba Bobi Wine. Omulimu gwabwe kulaba buli agenda ku luzzi ne bamugamba nti gwe akalulu genda okalonde. Kyetwava tubuuza titunaabanja tutya kyetutaawola tunakuuma tutya kyetutaanoonya. Etugamba nti ffe emiramu egyo tugenda gitambulirako. Era Electoral Commission we yamaze otusunsula netugamba campaign zitandika nga 10. Netugamba tetujja kukola campaign naye kati katuyite ba campaigners basobole okutegeka campaign.
era ssebo wano saba okwanjulira ssentebe omukulu iramu egikalimu Kanoonye Kalonde Kakumbe ate naawe oli ku mulimu ogufaanana bwe guti mu makkati mu kibuga era ffe ng'ab'emukono tweronda ne twewaayo nga n'okututuma totutumye ne tukola omukago ne Kampala Central nti ffe ssebo ffe bamu ku beejenti bo abagenda okakunoonyeza nga tusinziira mukono era tujja kusalawo enkuŋŋaana zo mmeka ze tujja okulinnya ate tujja eyo era ojja kutulaba ate ffe bwe tusuubiza tutuukiriza. Tusanyuse nnyo okulaba ssebo nga tutongoza ekintu kijja in a concept naye tumanyi nti ate eyo kinabuna Uganda yonna kijja kukola omulimu omulungi. Twasiima nnyo omukulembeze bwe yalangirira protest vote akalulu ak'okuguguba. Tusanyusa okulaba era kakati ziri ezisoose bazeetumye bokka. Njagala tukube engalo ez'amaanyi nga tumwaniriza. Ssebo Secretary General kampeyina n'atuuzaawo abantu 1,000 nga aleese bagenda kunoonya akalulu. Olwo oyaba atandisa akalulu ng'olowooza alina obululu bumeka? Buli Kanoonye omu ku kyalo bw'agenda n'alonda bakalonde 10 ne munne n'anoonya kati yaloonya baani bakawenja. Kati bwe muddayo ku kyalo mwe bakanoonye mulonde bakawenja. Tusanyuse nnyo okulaba Secretary General oyo atuuka tegeka. Ziri ze tugenda ez'okusaba obuki mwe mugenda kati bwe bagamba nti omubaka agenda Seeta ab'Eseeta bakanoonye b'Eseeta nga mutuula nga mutegeka oluki era mwe abali wano mwe mugenda otegeka olukiiko lw'ennaku z'omwezi nga 25 November Pulezidenti lwajja wano. Kati bali betutudde nabo mu tenti eri ffenna tuli bakandidate abafuna tiketi abo kati mwe bakama baffe bwe munaakanoonya ffe tukutte fulaga mugenda gamba abantu ku kino tulonda gundi ku kino tulonda gundi yalina fulaga. Kati abantu abo nabo nabayise balina okubawa ennyo ekitiibwa kubanga mwe mugenda otubeerera ffe gye tutakola ki. Naye kati kambike mbikire bali eri abateekwa okuba abatuwulirize nga bebbirira ogenda okakola ki. Tetwagala oziveeko ezo zolina okubuulira abaki naye bagamba ndi mugezi nga mubuulire. Munaazimanya mutya okujjako nga bazibasomesezza? Ekyo kyekituleese wano. N'olwekyo tugenda tambula bwe tuti tugenda kubeera n'omusomo nga mukulu Lovaniza atusomesa. Gwe nga Kanoonye Kyagulanyi w'oku kyalo kyo. In fact tugenda okuva wano nga gwe Kyagulanyi. Tugenda kuva wano nga gwani? Gwe Ngobi. Gwe Okero. Gwe Musinguzi. Gwe Mitembo. Gwe Bobi Wine w'oku kyalo kyo. Gwe Namboze. Gwe Shira. Gwe Maadamu ki? Wesiri ku byalo ku kyalo eyo gy'oli obimalanga byonna. So tukulawo kampeni
ennyonyi zaffe nga 10 kati okuva wano ngenda kuba sikyali wa kitiibwa ngenda kuba kati ng'ekitiibwa nkiwadde mmwe kaakati enkuŋŋaana ezigenda okuddako bategeere bwe banaaba banoonya akalulu bagenda kwogera bigambo ki bagenda kanoonya batya era ekyo kyekireese wano mukulu Lovanis Arua